olwaleero ebigambo byange njagala bisimba ku kubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza, ndi wano kubakumamu muliro kwekalakasa. Tuli wano ffe be mulaba mpozi ng'omukufu avuddeyo nabyega, naye tuli wano bakumamu muliro kwekyanga. Mwami enanga oba omulala Media. Nyabo olwaleero ebigambo byange bijja kuba bitono. Olunaku lwajjo nayogeddeko eri eggwanga, ebisinga nembyogerako era nkakasa nti bakulembezi bannange bagenda byogerako. Nkakasa nti Dr. Kizza Besigye agenda byogerako ate mu ngeri entangaavu ennyo, so saagala kubi preemptinga, saagala oba oliawo kusala ku byandyogedde. Twayogedde ku nsonga ya Mwami Museveni okuba ng'alonda ba yesmaani be okuba nti be bakulira akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko akalina okuba nga keetengeredde. Ekyono kya buswavu naye tekirina twewuunyisa, kubanga Mwami Museveni kati buli kaleeya ak'ensonyi agenze akeeyambula, naye kitukoze bulungi nti kiragize ensi muntu ki atufuga olunaku lwaleero. Twayogedde ku lukiiko olugenda maaso olwa non-aligned movement oluli mu genda maaso olutojere mu nnyonyo kati. Enkiiko bwe zityo zandibadde nga nnungi mu nsi ekulemberwa mu mateeka, kubanga kitegeeza abagenyi bwe bava ebweru tuba tugenda kufuna omukisa okutunda ebintu byaffe. Sente ziba ebweru w'eggwanga ziba zigenda kujja mu ggwanga, tuba tugenda kufuna omukisa ogulaga bye tulina, ebyobusuubuzi, ebyobulambuzi, n'empisa zaffe ne kalicha zaffe n'ennono zaffe. Bannayuganda baba bagenda kunyumirwa, naye olukiiko lwandibadde ng'omukisa ate lwafuuse ekikolimo eri bannayuganda. Mulabye nti bizinesi ezisukka mu 3,000 zatataaganyiziddwa oba okuggalwawo. Amayumba g'abantu mangi gaggaliddwa, amalala gamenyeddwa. Bannayuganda bangi bayooleddwa, naddala bano abatalina we basula bonna bali mu makomera era nga bwe kyali mu Kyogamu. Mulabye gavumenti ya Museveni bwekozesa ssente empitirivu ez'omusolo nga baddaabiriza enguudo, naye ate nga nakyo bakikola mu ngeri y'agadibe nga lye. Era nkakasa gye bujja mugenda kutandika okubiraba mu mawulire, sikando ku sikando, ono yabbye bweziti, ono yakozeseza bweziti, n'ebye mubadde mulaba ku social media muze mubiraba. Njagala n'okutwala omukisa guno okutegeeza bonna baze mu lukiiko olwo nti omuntu eyabayise talina buyinza bayita, kubanga tali mu buyinza mu mateeka. Yandibadde abaaniriza ali wano. Kale nno okujja kwammwe tekutugasiza ng'eggwanga, wabula kutunyigiriza bunyigiriza okutuuka nga tetusobola nakozesa nguudo zaffe, naddala ffe abasasula omusolo bannansi. Olwaleero ebigambo byange njagala bisimba ku kubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza, ndi wano kubakumamu muliro kwekalakasa. Tuli wano ffe be mulaba mpozi ng'omukufu avuddeyo nabyega, naye tuli wano bakumamu muliro kwekyanga. Mwami enanga oba omulala ayinza otukwotinga n'agamba okay, baba bazizza omusango badde bakumamu bantu muliro, ye tuli mukumamu bantu muliro kwekyanga kwekalakasa mu mateeka. Njagala obbajukiza mwenna bannayuganda nti kati omulama gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo namba 3 ya constitution etulagira ffenna, tetukunga bukunzi wabula etulagira. Si mulimu waffe wabula vunanyizibwa bwaffe kitukakatako okukozesa buli ngeri yonna yonna esoboka okuzzaawo obukulembeze obugoberera amateeka, obukulembeze obugoberera constitution, okozesa engeri yonna yonna. Njagala leero mumanye nti constitution ya Uganda ebakkiriza n'okwata emmundu bwe muba musobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka. Weeru ffe tetukkiriza mu violence,
tetukkiriza mu kuyiwa musaayi. Ensonga lwaki tubakunga kozesa nkola za mirembe, nkola ziri non-violent. Naye ate nze ng'omuntu sibagaana mu abasobola okukola ki? Naye nga ffe tuli wano okubakunga to non-violently rise up unarmed and assert your will and restore constitutional rule. Tubakunga okola buli kimu kye musobola. Mbadde ndaba ku social media abasinga mwatusookayo nadda. Tetusimbudde busimbuzi kati. Twasimbula dda ne tubadde tukyasondalo ne kati tukyasondalo. Nammwe gye muli twagala obbazaamu amaanyi. Omulodi w'ekibuga kyogedde tetuli wano jasigata bibiina bya bufuzi. Tuli banjawulo era tetuli wano kwogera ku nsonga ya kulonda. Kuba obaolyawo ezo ensonga tetunazikwataganako. Tetunazikanyako naye kyetukanyako ekiri important nti ffenna buvunaanyizibwa bwaffe okukunga bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba toyitwa associating na political party yonna naye bw'oba oyagala ensi yo bw'oba oli munnayuganda nga kikwatako kikakatako naawe olina omugaso. Bannayuganda bangi nnyo abakola enjawulo mu ggwanga nga si ba political leaders nga si ba MPs tebakulembera bibiina byonna tebalina yonna gye bassociatinga politically naye bannayuganda ensi yabwe bakakatako. Bannaye temubitulekera bino si byaba politician bokka, buli munnayuganda kikakatako. Dr. Besigye yakitugamba luli njagala no kibajjukiza leero bw'oba tofaayo ku nsi yo ngeri gye kulemberwa gwe musiru asinga. Kibakakatako olunaku lwayo tetusobola kutambulira makubo gaffe kubanga abagwira abagenyi bali mu gatambulirako. Olunaku lwaleero mulaba amakubo gaffe bwe gali, mulaba nti bakwata ne langi ne bagisiiga mu ttaka kubanga bagezaako okupaintinga ekifaananyi nti muli bulungi. Mwawulidde minisita wa Museveni nga bagamba mudde kukumusinika amannyo basobole okumanya nti temuli mu kunyigirizibwa. Njagala obbagamba kunga temubisinikayo, in fact munyiige. Tukyogeddeko wano era njagala obba unange okwongera eddoboozi lyange ku nsonga eyo. Ekimu ku bizibu bye tubadde nabyo ge makubo agalinga agalimu entaana buli woyita. Tubasaba amakubo ago mutandikire okwekalakasa mu ddembe. Asobola kyosobola okukola mu kkubo eryo kikolemu. Oba osimba mu kitooke oba okola mu ki eryo ddembe eryo constitution etukkiriza okwekalakasa mu ddembe. Bannange mwekalakase. Constitution etukkiriza okukola ekintu kyonna mu mateeka. Njagala okumaliriza nga mbagamba nti gavumenti ya Museveni ne wano twandibadde tetuyiriiwo mukimanyi bulungi nnyo singa baatukubye dati ya gaasi naye kubanga bali mu kuteekako face baagala okulaga tibakkiriza n'abaopposition okusinkana. Kaakati njagala mukozese eno chance mubalabise, mukozese eno chance mubalabise. Bw'abaawo empisa omuntu z'atakola omutayiminga we banaamulabira mujja kulwawo okufuna chance eno endala. So yonna gy'oli munnayuganda oba oli omukuffe oba toli omukuffe oba oli munnabyabufuzi oba tobiriimu, labisa mu ngeri yonna esobola. Oba owanika kipande nga bayitawo n'ogamba bannange tuli basibe, oba muwoganye ne mugamba abo babbi kuba abatufuga babbi, Museveni mubbi n'abantu abamwetoolodde babbi. So tubasaba muveeyo yonna gye muli, ffe tujagenda maaso nga tukwataganira wamu. Bagibabuulidde nga NUP tweyama okukola sobola nga ffe era nga tukwatidde wamu ne bannaffe bonna abaagala enkyukakyuka. Tujja kwegatta mu buli program eneebeerawo eneeyamba ocreating awareness n'okunafuya Mwami Museveni nga tukola bye tukola ate nga tukola ne bye tukola ne bannaffe bonna. Nammwe njagala obbakunga bannange mwenna abali mu pati zaffe ez'enjawulo. Ebiseera bingi nnyo tubadde tugezaako okukwatagana ffe abakulembeze ate nga mmwe mutuuzoganya. Tukwatagana ate nga mweno musojjasojja kubanga oyagala oba kansala kubanga obagala oba meya oba MP nga mwe makinga sure tetukwatagana. Ye mmwe balaba abasinga.
buli kintu kyetukola buli we mulabanga kyetukola kiyamba eggwanga nga kinafuya Museveni mutuwegatteko temutunafuya mutwongere amaanyi tukwatagane temutwawula kuba abasinga otwawula mwe bamembazi baffe bwe munatuyamba okukwatagana ne mutuyamba okwesigaŋŋana okukwatagana ne tuviira ddala ku mukulembeze asemba waggulu paka ku mukulembeze asooka wansi kijja twangwira bassebo ne bannyabo mwebale nnyo okumpuliriza ku lwa Katonda n'ensi yange.